mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe onakulonera tutunulira eddagala eryo liyitibwa bukumbu. Bukumbu yoyo bwatyo bwafaanana. Bukumbu oyo ebiseera ebisinga atera nnyo okumera emabbali w'omwala oba emabbali w'ennimiro naye kusingira ddala we watera okuyita amazzi watera okumera. N'ekirala atera nnyo okumera ewaka lyo nga ddyo lyennyini litera nnyo okumera ewaka emabbali w'ennyumba ku lubalaza ewatera okutonnya amazzi emabbali w'oluggya. Bukumbu oyo amerayo nnyo. Eddagala eryo nno lijjanjaba endwadde ez'enjawulo eziwererako ddala nno. Ddungi nnyo mu kulongoosa empewo gye tussa naddala ng'obadde olisimbye ewaka. Lirwanyisa emyoyo egyo emibi. Mu ddagala erirwanyisa emyoyo emibi oba erirwanyisa empewo embi ne bukumbu oyo mwali bulungi nnyo. Kusookera ddala mu kumusimba bukumbu ono bw'oba omusimba kiba kikulu nnyo. Wansi n'osimbirayo eggi ezzize oba eggi ery'enkoko eŋŋanda eryo eritera okusigalawo ng'enkoko emaze okumaamira kati lirisigalawo eryo ebiseera ebisinga ne tuyita eggi ezzize ly'olina osima ekinnya n'olisoosayo wansi n'osimbirako eddagala lyo lye tuyita bukumbu. Bw'oba omusimba osobola omusimba emmanju ku lubalaza oba emiryango naye musimba okumpimpi olw'ensonga buli ku makya osobola okukeera n'omunaabirako amaaso oba n'ogamba abaana bo banaabireko amaaso bulijjo bakoma okubeera nga bamunaabirako n'okuwona ebyenjawulo ebitali birungi, okuwona amaaso amabi ag'abantu, okuwona ababa bateekako emimwa, ababa bateekako ebigambo, okuwona olutwe. Singa buli ku makya onaakeera n'onaabira ku ddagala eryo lye tuyita bukumbu. Bukumbu mulungi nnyo okumusimba ewaka ate era mulungi buli ku makya n'obeera ng'omunaabirako amaaso. Mwenna baana bato n'abantu abakulu kambabuulireyokko ku bino bukumbu byagenda okukuyambako singa onaaba omukozesezzaako. Ng'ekisookera ddala ng'obadde olina abakwogerako abakulemeddeko abakuteekako omumwa kiba kikulu nnyo mufune. Osobola okubeera ng'omuyengera mu ddagala ly'ogenda okunaaba. Ntera nnyo bagamba nti kikulu nnyo kiba kya bulabe eky'amazima okumalako omwaka nga tonaabye ku ddagala erikwambululako erikuggyako ebisiraani erikuggyako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Ne bukumbu muteeke bulungi nnyo. Muteeka mu ddagala lino ery'okweyambulula mulina okumuteeka. Bw'oba onaaba osobola okubeera ng'omwogerako osobola okugamba nti ono bukumbu buli anjogerako yenna buli anteekako ekikyamu buli anteekako omumwa gwe anveeko bukumbu nkuyege ku ggi. Kitegeeza nti akuveeko bukumbu ng'enkuyege bwe zaava ku ggi. Ebiseera ebisinga enkuyege ezo tezitera kuluma ggi. Singa okwata eggi n'oliteeka ewali enkuyege eggi eryo lizeesonyiwa. N'olwekyo ky'oba olaba nga tugamba nti oyo akwogerako akutaddeko omumwa akulemeddeko akwogerako bino akwogerako biri akuveeko bukumbu nkuyege ku ggi. Tyoba akuveeko bukumbu ng'enkuyege bwe zaava ku ggi. Mukitegedde bulungi nnyo osobola okwogera bw'otyo. Ekirala gwalumbiddwa ebirogologo ku mubiri gwo. Bw'oba olumbiddwa ebirogologo ng'obutuse wenna ng'ebirogo bikukubye funa bukumbu oyo ebikoola ogattemu n'ennanda gye tuyita ennanda emmyufu. Osobola oggiyita ennanda ya kawumpuli. Gigatte ne bukumbu bisekule oba biyengere mu ngalo biyenge. Beera ng'osiiga omubiri gwonna siiga awo ewakubiddwa ebirogologo. Siigawo eddagala eryo bukumbu n'ennanda emmyufu bigatte wamu. Beera ng'obyesiiga ng'obisekudde bulungi. Ebirogologo bijja kuvaako bulungi nnyo. Ekirala osobola okubeera ng'oli munafu mu mbeera zo. Olina ebikutambula mu mubiri teweeyagala. Ebisulo bikusula ku mubiri mu lubuto ku kabina kwegamba nga bikusula mu bifo eby'enjawulo ng'oggyeko ebisulo ebisula ku maaso ebyo bireke. Naye osobola okufuna ebisulo ku bifo eby'enjawulo. Ekirala ng'oli munafu bw'ogenda ku mulimu oba wobaako w'ogenda w'okolera onafuwa n'oggwamu amaanyi. Ebiseera ebisinga basobola okubeera nga bakukolera eddagala nga oli w'ogenda ku mulimu onafuwa oggwamu amaanyi. N'obeera ng'onafuwa mu mbeera zonna kiba kikulu nnyo okufuna ku ddagala lino n'obeera ng'olinaabako. Ne bukumbu ono mukulu nnyo. Osobola okufuna bukumbu mukuleyo yenna muteeke mu bbaafu. Ofune olugobango n'oluteeka mu bbaafu n'ofuna olugero nayo n'oluteeka mu bbaafu. N'ofuna akattaddogo nako n'okateeka mu bbaafu. N'ofuna n'ekikonge
nolifunira wamu eddagala eryo nga bwe ndikugambye naye nga ne bukumbu mukulu nnyo n'eddagala eddala lwakuba wano just nkubulirako bubuulizi naye nga bw'ofuna eddagala eryo liteeke mu bbafu liyenge beera ng'olinaabako linaabe ogenda kutereera ebyo ebikusumbwa bijja kkuta bw'oba olumbibwa emyoyo emibi nga gye gikunafuya beera ng'onaba ku ddagala eryo ojja kubeera ng'oterera bulungi nnyo. Ekirala gwafuka ku buliri nawe afuka ku buliri funa bukumbu oyo muteeke mu sefulya ng'omwozeza bulungi ofune mwambala butonnya ofune enviiri za kasooli ofune n'olumbugu bifune bulungi nnyo gattemu ne bukumbu teeka mu sefulya tokosa beera ng'onywako nga bisigadde mu kibuguumirize. Ekyo ekyokufuka ku buliri ndi kuggwa omuntu omukulu ng'ofuka ku buliri kutandika n'emyaka 10 kudda waggulu ng'okyafuka ku buliri eryo ddagala nnyo gatta mu bukumbu obeere ng'onywako kijja kubeera nga kivaawo ekyo ekyokufuka ku buliri. Katukome ku ebyo vidiyo ereme kuwanvuwa nnyo naye ng'ekikulu kya byonna noonya bukumbu ono musimbeko ewaka ajja kuyamba. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.